wadde okulowooza wadde okukyogerako wadde okweliraanya olubiri lw'emmengo wadde okweyisa wali olubiri lw'emmengo ennaku z'omwezi nga 31 twagala nnyo Alien Skin Ronald Mayinja tebakkirizibwa wadde okulowooza nti bajja kuyimba mu Nkuuka kubanga mu kusooka twali tubatadde ku programu yaffe ne basiiwuuka empisa bengamba okusiiwuuka empisa muba mukitegedde twagala nnyo abayimbi abalina discipline abawa abayimbi bannaabwe ekitiibwa bwe tujja okuleeta ku stage ayimbe nga tazze kukola malala kwabo kuliko omuyimbi ayinza okujja kutuuka ku stage n'ajjamu empale guli omukolo gwa Ssaabasajja Kabaka olw'okuba ayagala sitanti tebakkiriza wadde okulowooza nti Nkuuka gyeri wadde okukyogerako kwolwo olunaku tubadde tubasaba bajja bakwata idol and disorderly and musical operation nga bayita okumpi n'olubiri tufune ekibuuzo ekirala tewantegedde abayimbi mbadde nsaba stage manager onzikirize nzibe ku bibuuzo abayimbi nga 6 ba big 3 simanyi kyotegeeza ba big 3 Jose Chameleone tugenda kubeera naye tulina Bebe Cool naye kozi mwamuteeka ma big 3 era y'omu ku batakkirizibwa badde okulengera ku lubiri emmengo naye si musango nti bw'otayimba mu Nkuuka oba ofudde ekirala temukimbuuza mukirinde kisobola okujja mu mbeera yonna Jose Chameleone gyali Eddie Kenzo gyali Shiba Kalungi bagenda kuddamu bafaafagana ne Sindi kuluno bagenda kwekuba bubaati nyongere maaso omaawo ekirala amanya media house gyokolera mu ddoboozi ery'omwangu Kalonna Mutebi nkola ne Spark TV Serena Bata ne PC Dalisa bo banaalabika awo waliwo abantu abatakyasaana kwogerwako ekibuuzo ekirala waliwo kutambula n'abagezi naye lw'omanya nti bulijjo toli mugezi ng'osigadde obwomu ekibuuzo ekyo tukikomye awo ansa ewedde oyagala nnyo promota nze namuleeta mu Nkuuka nimugaa jangu tukole bitwatandika okukola ebintu ne bitambula bulungi Nkuuka 2017 mugimanyi bulungi nekwata akati 2018 nekwata akati kakati yena alowooza nti byangu amanyi omuzungu agamba never change a winning team ne golabanga atazanya mu ttiimu mujjamu ne bakuba goolo 10 kakati n'akola omululu n'ayita emmanju Enkuuka n'ayagala gifune yekka kwolwo yategeera nti bulijjo si ye mugezi omugezi yooli weyita emabega era kyamulya era mulekawo mulemirembe yeebale tweyanziza nnyo twakimaze tukiddemu era mu ngeri y'okuddiŋŋana ekyo ekiboozi bujja Mukama bana batwadde obulamu naye ng'essaawa zino tetwagala muntu atalina discipline atawa bakulu banne mu music industry kitiibwa tetwagala muntu ye alowooleza mu kukola amawulire mu mbeera eri negative abo tetukkanya nabo abantu b'effujjo emmengo 31 tetugenda kubakkiriza tetwagala badde bakirowooze kuwadde n'okukiwulira ekibuuzo ani aleeta ekibuuzo tuze baffe mu byalo gye bava ye Buddu wakwetoloola Uganda yonna nga bajja mu Nkuuka akalango k'Enkuuka ke bamanyira kaali kagamba nti etiketi y'Enkuuka ya mutwalo wamma si ya mutwalo omulundi guno lwaki tugenze kugumu kitundu tulaba nga n'akalango kayinza okukalubiriza abantu Enkuuka tiketi y'Enkuuka yago mu kitundu wamma si yago mu kitundu kati lwaki tuwongeddemu zine 5 ku muntu waffe oyo atulaba agenda okulinya taxi ezalemeddwa okuleeta ensenene okuva e Buddu ng'ajja e Kampala Enkuuka y'omulundi guno okusinziira ku mutindo gwe twagala okugiteekako n'ebintu engeri gye byalinyeemu
kubanga kilo ya sukaali emabega twali tukigula 2500 kati yalinnya. Ekigambo ekituufu bwe tuba twagala balabe ku ebyuma ebirungi, balabe stage ennungi, balabe ku kalango nga kali ku platform ennene, balabe abayimbi bonna kuba kati abayimbi bonna omulembe guno bayimbi bategeera kimu ssente. Tokyabanyumiza nti tugenda kuyimba mu lubiri, ayagala ssente. ebintu byalinnya. Enkuuka yali yakuba ku 2,000 yensonga lwaki tugambye 1,5 zine 5 zisigalewo nga transport. Naye ng'omwaka ogujja Mukama ng'akkiriza Enkuuka atalina 2,000 ayinza obutagisongako. Tweyanziza nnyo tufune ku muntu kujja mu Nkuuka nga oli wa mwaka gumu oba 2 ojja kuyingirira bwereere. Naye kasita oba ng'osobola okulaba acid vocal n'ebiswanka n'osanyuka, omutwalo gumu n'ekitundu kujja kuva mu nsawo yo. kale waliwo oyo ali awo. Ekirala ffenno ne tugirabyeko wano mu Nkuuka gyeri. Then ekirala, don't you think that you're selfish kuba abayimbi b'osinga okukwatako n'obaleeta n'obalaga ensi obeevuma buzibu buliwa Alien Skinny ne tubasaba tebajja mu Nkuuka basigale eka. Ekyokubiri, ekirala, don't you think that you're selfish kuba buli muyimbi gw'okutteko n'olaga ensi omwevuma. Ekisooka abayimbi Mukama Katonda baŋŋamba edda yali akulira eggulu yali sitaani era akulira abayimbi. Abayimbi basinga babeera bantu balamu nga tebannafuna mannya, naye bamala okufuna amannya n'obasitwa ne badda waggulu nga sitaani oli abambala. Kaakati njagala ombuulire omuyimbi yali akulira $1.5 ku 60,000 nga n'asatu omuwa ebikoola n'ayimba ne muteeka mu $10,025 n'afuuka omuyimbi asinga nazza musango ki nga muwadde ssente zatakwatangako. Ekyokubiri, ne konsati ye eyali eroodinga neggwako omuliro, kati tekyaloodinga, batule yaggwako omuliro, nali muwadde 10 ze batamuwangako, zisisuubira nti aliddamu alifuna alizimu okujjako abamuwaga nga bwe bazimuwadde. Naye mu music sisuubira nti alizifuna. Omusajja gweta Palaso y'omu ku bayimbi abagenda okuyimba mu Nkuuka, ne Big Eye oyo engeri gy'ata oyo ate tugenda kumusoosowaza nnyo. Tweyanze nnyo tweyanzeege ABTEX